Karama TV olwo Kadaama wano abadde alina story yo gyeyagala sharinge naffe tubeere nga tumuwuliriza ate tubeere nga tufunamu ekyokuyiga. Halo nyawuli Kadaama TV. Jiwaliko Mr. Kadaama TV. Mr. Kadaama TV, waliwo omukyalo oba omuwala eyabadde agenda okugula ebyokulya, kamera ne zimukwata nga buli lunaku abadde ng'agenda n'agula ebyokulya. Mr. Kadaama TV, olaba obuzibu bwe tufuna, ekisookera ddala ogenda n'ogamba woofiisi n'ogigamba nti sirya, tebampa byakulya. Woofiisi n'etafaayo kugamba bakama bo lwaki bakuuma ebyokulya. Mr. Kadaama TV, mbadde ngamba oba nga nsaba ffenna bakadaama abali mu nsi z'Abawarabu, alina kyansi ng'osobola okulaba ennangamuntu ya mukama wo ow'eno, gikuba akafaananyi ogisindike ewammwe eri omuntu yenna asobola okuyamba ng'ofunye ekizibu. Mbadde nsaba bakadaama bonna bafunenga ennamba z'ababoosi baabwe bazisindike mu bantu baabwe, era babagambe singa omala wiiki nga tompulidde, singa mbadde mbeeranga ku ssimu nga tompulidde, kubira mukama wange omubuuze. Abantu bano bwe bamanya nti tetulina bantu batulinaako obuvunaanyizibwa okuleka woofiisi, batujojobya. Naye kyandibadde kyamagezi ku bantu abamu, oba famire oba mukwano, naaba ng'akuba essimu n'abuuza, n'agambira ddala boosi nti twagala gundi mutuwe. Baba batya ne bamanya nti omuntu ono waliwo abamunoonyerezaako. N'omala ebbanga nga tolya nga bakuuma emmere, woofiisi bw'egaana tukozese amagezi agatuyambako okuva mu famire oba mu mikwano. Njagala nkuwulire Mr. Kadaama TV, waliwo omwana mukwano ayita mukwano gwange singa ndowooza weeseewo ennaku nga 4, leero ziri 23 oba zigenze mu 24 ogw'Ekumi, ndowooza zaali ennaku z'omwezi nga 19 oba 20. Omuwala yajja eno okola, bw'ajja eno okola ng'alabirira mbwa, azinaaza n'aziwa ebyokulya nga bw'akola n'awaka. Kakati omuwala omwami abadde ng'amusooberera okumukwata era ng'agamba nti ayagala bankyogere ntya, munsonyiwe bwe mba nga nkyogedde bubi, kumusiyaga. Kati omuwala yalwananga n'omusajja n'agezaako okulwana. Bwe yalwana yasooka n'agamba mukama we lwaki bbaawo ajja ku mulyango gwange. Omukazi yavuma nnyo omuwala, olwaddako ne balwana n'omusajja, era omukazi nga bbaawe amulese mu buliri ali mu kulwana n'omuwala. Kati ate omukazi obusungu yabumalira ku muwala, baakuba omuwala ne bamukuba ne bbaawe ne bamusindika mu mbwa nga bamanyi embwa zigenda mulya mulumaaluma, ne bamusindikayo nga bamukubye, naye engeri gye yazinaazanga n'aziwa ebyokulya tezaamuluma, ne bamuggalirayo ennaku 3. Bonna bakadaama, ze ndabula buli kadaama ali e Saudi, mufune ebinu.
oba mpale empanvu gy'oyambalidde mu kisaliya, bw'ogenda mu ttooyi oba ogenze kunaaba essimu yo giwummuze mu ttooyi, oba ogenze wa ssimu yo giwummuze wali. Olw'ensonga waliwo ekizibu ekituukawo nga kibaluse ng'olina kudduka na ssimu yo, oba bakkubye oba bakoze bati essimu yo ekubeeremu. Bw'oba okozesa wifi kyetaaga n'obanga ku ssimu yo wateekako ku ssente. Essaawa ezo bwe baba bakuggyeeko wifi ng'osobola okukozesa data. Omwana bwe baamusibira mu nnyumba yalina boyfriend we ng'ali Dubai. Yakubira boyfriend we Dubai n'amugamba bansibidde mu nnyumba era baamugamba bagenda mutta. Boyfriend we engeri ono gye yali yamuwa ennamba z'amasimu ag'abeeno baboosi be, omusajja yakubira baboosi be n'abagamba bwe mutamuta kumuzza Uganda ngenda kulinnya kati ennyonyi nzije ndi wano e Dubai, ngenda batwala ku poliisi, nina bibakwatako byonna. Baakola amagezi nga bwe kisoboka, omwana baamusindise e Uganda. Mr. Kadama TV nze njogera kye naddamu nga bakimbuuzizza. Omwana baamusindise e Uganda naye abeewaabwe baamunonye ku kisaawe baakaabye. Omwana omuwala obwongo bwakyankalanamu era mu ddwaliro baabagambye bamukansolinge. Mr. Kadama TV omwana amaze omwaka mulamba eno tebamuwanga yadde olwataano. Bwe baakubidde baboosi be baagambye sente tuziwa ku woofiisi. Omwana yagambanga woofiisi omusajja yagala kunkwata, tebaamufaako baasirika. Kyovula Mr. Kadama TV ngamba abaana bajja nnyo eno, bano abantu nja kukwatira vidiyo omanye kyenkugamba nti kyekyo. Nze wano wendi tewaliiwo luggi luggala ez'Abakadaama. Kuno kuliko enzigi nnyingi, tewali luggi lutaliiko lusiba, wabula oluggi lw'Abakadaama terusiba. Waliwo enzigi ziri bbiri okutuuka we tusula, tezisiba, zonna baaziggyamu ebinyolo, n'ettooyi yennyini teriimu tesiba. Eyo yo boosi wange yagisamba omuteke ate nga mukazi, tewali wasiba. Abaana bajja eno ne babeera nga luumu ze basuulamu tezisiba. Omusajja oyo teyandisoberedde nga mwana kumulumba nga omwana asibyewo. Bano abakazi tebaagala kugamba ku babba baabwe. Bw'omugamba nti omusajja abadde ankwata, omusanga aguteeka ku ggwe. Ne bw'oloopa omwana ng'akoze ekintu, mukamaawo akanulira eriiso n'agamba nabuuza omwana okikoze nti anakanulira amaaso n'agamba omwana tannakikola. Tulina obuzibu bungi, tulina obuzibu bungi era neeraliikirira ku baana abajja eno okukola nga gavumenti bwe yasazeewo nga tennaba na kutunuulira buzibu bwe tulimu. Mr. Kadama TV kola saaki mu baana obabuuze, bajja kugamba otusula tewasiba. Abaana abasinze okufiira eno ne bwe tutamanyi. Mr. Kadama TV abaana abafiira eno bwe tutamanyi bangi. Ffe abamu tulinako obwogere ne tukutegeezaako naye bangi. Njagala nkubuulire abaana babatikka embuto nga tebaagadde olw'ensonga we basula situwagale. Bano abantu bakuba kalifoomu abaana ne babatikka embuto ne bawoza amajiini gatuzaddemu. Mr. Kadama TV kino kye njogera, waliwo omwana nze namuleeta eno, nze nabimpangira buli kimu, naye omwana yeebaka bulungi ng'asibye amapeesa n'ekinu ng'asibye oluwuzi, yazuukuka byonna nga babisumuludde, ng'asula mu kasitoowa ng'ataddeko akaveera. Yagenda okuggulawo okuzuukuka ng'akaveera tekaliiko, nga yenna engoye tali mu lugoye yadde n'olumu. N'atya n'agamba oba amajiini, ne mugamba nedda balabika bakuba kalifoomu. Era omwana n'aŋŋamba nti omuvubuka gwe nniraanye wa wano akola mu ddwaliro omusawo. Kati Mr. Kadama TV singa ofunira eno olubuto ne bakebera bakutta
omukazi ateeberezaamu nti ayagadde omwana wange oba bba wange bakutta abaana bangi eno bafa. Minisita Kadama TV abantu beeno abakozi tebasula mu nzigi nsibe. Ekintu ekyo kisenya abaana lwakuba ekintu ekyo tebannakirondoola, naye nze ndabye abaana bangi basula mu nzigi nga si nsibe, basula mu nzigi nga si nsibe. Woofiisi tezifaayo, woofiisi ne bw'ogigamba era neewuunya gavumenti yaffe okuddamu okuta abaana bajje mu nsi eno nga tebannalongoosa nabirimu, badde balina okukyusa buli kimu. N'ebipapula byonna bye tubadde nga tusayininga nga tujja ne babikyusa ne bateekawo amateeka. Omwana agenda mu nnyumba bosiwo nga byonna bamanyi emize gy'eno kuba balina kubuuza ku ffe era babimanyi fe ababeerayo nga ali mu lumu etali nsibe tebamuwa mwana bwe butemu obukyasinze mu nsi eno. Abaana babatikka embuto nga tebeeyagalidde. Omusajja singa ajjeewo ng'osibyewo oluggi tosobola mukkulira, tekisoboka. Abaana onaakimulumbuyo naye kati ajja kyere tojja gamba mukazi we abamanyi kalifoomu akukuba kalifoomu nakutikka olubuto ne bakutta. Mukama wo wakulabira ng'otandise okwegoga ebyo bikyonafuwa weebaka akutwala mu ddwaliro ne bakkebera. Mwali muwuliddeyo be baleeta nti baaba newekiti newekiti era babatta abaana bangi babatta. Abamu ne bawoza bafudde accidenti. Nze ku kyalo ekyaffe gye nava waliwo abaana 2 abaaleetebwa mu mwezi gumu naye okubakebera nga baabagyeemu emitima neweebuuza emitima n'ensigo. Abaana bangi bafuna ebizibu olw'ensonga nti obagamba woofiisi tezifaayo. Kati omwana oyo agendanga n'agula ebyokulya ateeka okuba nga badde agamba woofiisi nti nsula njala naye woofiisi neetafaayo. Ate era byebimu bye tugendamu kati Mr. Kadama TV ate tugenda kusukkawo okuba bagenda kulaba ng'ensi yaffe tulinga abatalina mugaso. Baggalawo weeks 2 zokka nga bagguddewo, ez'endala abaana tebajja. Balina okubawa amateeka amakakali naye kati ffe ebyaffe tebikola. Neweebuuza kikiri mu nsi yaffe. Twagala okukola era twagala nnyo naye twagala tugyetunga naffe tetutulugunyizibwa. Abaana batulugunyizibwa, abaana bafa. Mr. Kadama TV bw'oba togenze mu ddwaliro Mulago tomanya nti wali aba accidenti. Bw'oba togenze gye wali balwadde basiriimu tomanya bantu bafa batya siriimu abasinga. Era toyinza kumanya nti Mulago accidenti abantu bayingira bwe bati naye nga wagenzeeyo omanya bw'osanga abe bawanisa amagulu bwe bakoze eki abaasinikedde amannya abali awo buli kimu okimanyi ogenze eri. Kati ffe abali eno ffe tumanyi embeera bakadama gye tuyitamu. Gavumenti yanditufuddeko nga tennabakola kintu kyagamba nti erabe ssente ze bayingiza ku ffe ng'ate ffe abajja eno batutulugunya. Abaana bali mu buzibu, abaana bawunga, abaana bakola ki naye ng'ekiwunza abaana woofiisi butatufaako, gavumenti yaffe butatufaako. Ensonga lwaki abaana bawunga ne bagwa amalalu teri abayamba. Bakozesa nga tolidde ne bakuzuukusa ekibamenyesa enzigi zonna. Wakuyitidde omulundi gumu 2 nga takuwulira akugukirako weebase. Bw'atakuzuukusa muteke luye oba okuba okolera okw'amaanyi jjukira teweebaka. Abaana abamu basuula mu madiiro awali abaana babakuba amateke abajja ne babazanyirako ne bakola ki. Omwana yenna n'amyuka amaaso otulo ne tumubula n'asula ng'atunula ate n'atandikira ku mirimu. Lwaki towunge nga ne bw'ogamba woofiisi eyandikuyambye tefaayo? Lwaki towunge? Balekerawo okuleeta abaana oba nga tebasobola kubagoberera. Abaana bagenda kufiira eno, abaana bajja eno ne mubanga bagenze mu magye kufuna kuwona. Twagala ssente tuzaagala
naye batukondeze mu mbeera y'eno. Bebagaseeko kutuwa esente entono, bebagaseeko kututulugunya, ng'ate ensi yaffe tefaayo. Bw'oddukira ku embassy bakuggalira bweru nakukuba miggo. Ofiisi tezifaayo, abaana kye bava bafa. Abaana bafa, abamu tetumanya. Kankubuulire, nze simanyi na kumanya. Njogera na nnyo, naye njogera mpulira nfa. Njogera ne mpulira obulumi nga bunzita. N'owulira ng'oba obulokola ki? Batabati abaana bakomewo nga n'abali eno abalaajana abayagala okuddayo tebaddayo. Kiki kye batusindikamu eno? Twagala okukola batereze mu mbeera naffe tubenga abaana b'ensi endala abajja. Lwaki ffe Uganda bwe batulugunya bwe bati? Batuyambe batukyusizeemu balyoke basindika abaana. Lwaki mubalingiza ssente ze bafunanga buli lunaku ne batalingiza bwe basindikayo? Bagambe betusindikayo oba bali ku ki? Embeera eri e Uganda n'obugigi. Njagala nkubuulire ky'ova olaba batolosa abaana ne bajja kuba embeera teri mirimu. Abaana bayingira 10 na 10 abayingira mu nsi eno naye tebafiibwako. Ofiisi oba ntono bazongeremu, oba tebalina bakozi neeno bakadaama gye bali abasobola okukola ne bafa ku bannaabwe nabo babawa emirimu, babawa obudde. Kadaama jeno bamukubire nga busimu oli otya, bakubire ku beesi we oli otya, ofiisi yennyini ekube. Nabo bajja kutya bagambe babafaako. Naye kadaama n'aloopa ku ofiisi. Ate abantu bano boogera ne baboosi baffe nnyo. Boogera ne baboosi baffe ne babagamba mubagjeeko amasimu. Gwe omunnayuganda ogamba otya omuwarabu ajje ku mwana essimu aleme kuwuliziganya n'abeewaabwe? N'okiwagira nnyo. Abantu bano baddemu, abatuleeta baddemu emirundi 10. N'olya ssente z'omwana ne mulya ssente kuba mufuna ssente empitirivu n'otasobola kukwata ssimu kuwuliriza mwana ky'aggamba, n'osindika amamesegi n'otagaddamu. Nze nayombayomba dda ne ofiisi era nze bamanyi. Mukama ansaasire, okuyomba si kyenjagala. Naye natuuka okubagamba ebigambo ebibanyiiza. Tebaagala nakuwulira bigambo byange. Nabagamba dde ebibanyiiza ate nga bituufu. Ne mbagamba mukutuleeta mutusimbya layini ne mutulimba ne mutubuzaabuza. Mwe abatasoma meseji zaffe temuziraba. Ng'osindise meseji oba mmeka tebakuddamu. Mr. Kadaama TV nsonyiwa njogedde nnyo naye tulina obulumi.